okulaga ebyaliwo. Mbozi Amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwa 30 tukututte ku Lubiri lwa Ssekabaka Kimera. Saabataka wafunira amannya agamwongerwako ng'agenda okutuuzibwa ku Namulondo. Ssekabaka Kimera yazaalibwa Omulangira Kalemeera ng'olubiri luno lusangibwa Bumera Ebakka mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti ey'e Wakiso. Omulangira Fred Kayondo nga yakoma olubiri lwa Ssekabaka Kimera olusangibwa Bumera Mmende mu disitulikiti y'e Wakiso annyonnyola nti Ssekabaka Kimera bwe yava e Bunyolo bamutuusiza mu lubiri luno. Bamusitula okumujja e Bunyolo bamuleeta eno gy'atamanyi atuukira Ssentema ewaali Ssebwana bwe yakitegeera ye nga wali bamuviddeko ye yayita mu buyisi ono yatuula butuuzi ku ntebe era kwe kuva olugero omugenyi omusulize yagoba ku Ssebwana ku ntebe. Kayondo ayogedde engeri ebika mu Buganda gye byatandikamu okuweereza Obwakabaka ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera. Alambulula nti nga Ssaabataka tannatuuzibwa ku Namulondo asooka kutwalibwa mu lubiri luno olwo Ssekabaka Kimera n'amulerako ng'omuntu abeerawo yamulera ne bamutuuma amannya. Ssaabataka nga tannafuuka kabaka ajja wano okukimawo obuyinza obw'Obwakabaka era bw'asangawo jjajjaawe amwaniriza amulerako n'amuwa n'olwendo lw'amazzi. Nga n'Omulangira Ronald Mwenda Mutebi nga tannafuuka kabaka yatwalibwa mu kifo kino era eno gye bamutuumira erinnya erya Kyabaggu ne Kigombe kyokka ng'amannya gano tebamala gagasanguza. Amannya gemukola gwe Kigombe Kyabaggu yamugattako okugenda okutuula ku ntebe. Kayondo annyonnyola engeri Omulangira Kalemeera bwe yafiira mu lugendo ng'ava e Bunyolo kyokka nga kyazuuka ng'eno yali aleseeyo omuzaana alina etto nga ye yazaala Ssekabaka Kimera eyayonsebwa ab'enkima. Yandibadde jjajja era ab'enkima kye bava bafuuka bajjajja baaki ba Buganda era omuntu we bagamba nti nakati ayinza okubaayo mu b'enkima. Mu lubiri luno waliwo omuti ogulimu oluzzi abalangira n'abambejja we basookera okunaabira nga jjuuko kanaakulya bw'annyonnyola. N'abalangira n'abambejja nabo bakozesa amazzi gano okunaaba okufuna ku mikisa gy'abajjajjaabwe. Ssekabaka Kalima bwe yatuuka mu mutala guno kigambibwa nti yakasuka ddamula gwe yali akutte era we yagwa wamerawo omuti ogwatuumwa Awakula Ennume. Nga olugero olwo luggwayo nti ewakula ennume tewakula emu. Kyova olaba nti olwaleero ng'ennaku z'omwezi 31 ate tugenda okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa 30. Omulangira Kanaakulya agamba nti emikolo egisinga okukolwa ku Kabaka gyatandikira ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera omuli n'ab'embogo okumukongojja. Baatandikira ku Ssekabaka Kimera nga bamukongojja okuva e Bunyolo. Ab'enkima okubeera bajjajja ba Buganda baatandikira ku Ssekabaka Kimera olw'okumukweka byonna bye baamukolako n'okumutuusa e Buganda. Kanaakulya ayagala abazzukulu okwongera okulwanira ennono yaabwe n'ayagaliza Ssaabasajja amatikkira ag'essanyu. Twandibadde basaale ffenna okulaba nga tukuuma ebyafaayo byaffe ebimaze emyaka n'ebisiibo kuba Ssekabaka Kimera ali myaka 8 n'omusobyo. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.